Nkwaniriza gwe na subscribing ku Kakos Facts 256 nkusaba otegeeze buli omu ali eyo nti YouTube channel tugenda kuba tugiteekako ebintu bingi na subscribing. Leero nzeze na list y'abayimbi abakyala abagwa mu mukwano ne bamanager baabwe. Oyinza okubanenya naye abamu bagamba tekyewalika so nga ate abalala bagamba kisobola business nebeera business. Omuyimbi n'afuna omusajja omulala mwene mbanga mukwatagana bya business naye ate abamu olw'okuba nti babeera nabo obudde bungi wekanga bagudde nabo mukwano. List ngenda gitandika ne Fie Muton ono nga yajja kubanga kwasaganya music we naye era yamukwasaganya yali Cats okukakana nga bagudde mukwano. Omulala bamuyita Eden Lukoma ono naye byaliwo nga bigambibwa nti manager we yali amukwasaganya gwe bali bayita manager Kaka yamukwasaganya naye n'amuyisaamu oyo nga ye CEO wa Can Records ankubadde Eden Lukoma abyewakana. Waliwo omuyimbi omulala amuyita na Rumansi ono manager we yesu Bass Chupa Kiraka akola ku NBS manager we naye bekwasaganya. Waliwo omuyimbi omulala bamuyita Lydia Jasmine ono bw'omutuuza n'omubuuza ku bya eyali manager we gwe bayita Washington abyewakana naye nga naye kigambibwa okuba nti bekwasaganyaamu. Omulala Grace Khan ono manager we mujjukira yali Kitonsa naye kukakana nga ebintu bibagenzeeko wala ne bekwasaganya. Omulala Shiba Kalungi ono nga amanagingibwa omuyimbi amanagingibwa manager eyali manager waba Good Life gwe bayita Jeff Chiwa yasooka okubeera nga yali koko mu Good Life eyo Chaga amala agende abakwasaganye. Mu kaseera kano Team No Sleep Shiba gyali era nga kigambibwa okuba nga Jeff Chiwa ono akwasaganya Shiba mu ngeri ez'okuba nti mwami na mukyala. Waliwo manager omulala manager Roger ono nga wa Spice Diana n'abalala gye bali. Subscribing Kakos Facts tujja kuba tubakuleetera olwaleero ekyo kyenkuleetedde. Beera bulungi gamba omulala yenna subscribing ku Kakos Facts 256 ajja kuba afuna ebintu ebifaanaganako bwe biti n'ebirala ebirungi okusukako ko wano. Mbagala nnyo kanziremu kunoonyeza ekirala nja kujjanga ne bwino w'abayimbi bw'abasinga obungi gwe mutamanyi omanye abayimbi engeri gye batandisemu kaaliya zaabwe nawo wakati we bali n'ebirala ebiringa ebyo. Nkwagala nnyo. I sign out.